Banna NRM mu ssaza ery'emiyaga bawezenga bwe bagenda okulaba nga bakomyawo obumu mu kitundu kino oluvannyuma lw'akamyufu k'ekibiina akabadde akavaawo mpitewo. Bano bagamba nti kati yessaawa okutunuulira ebyobuweereza eri abantu b'ekitundu. Mu lukungaana lwe yakubye okwabaza bannakibiina okumuwa akalulu akwatire ekibiina bbendera ku kifo ky'omubaka wa Rwemiyaga Brigadier General Emmanuel Rwashande yasuubizza okukola ku nsonga y'okugobaganyizibwa ku ttaka. Amataka bagabba, amayumba ne babafulumya, bali mu macaaki, bali ku kkubo, bali ku nguudo, bali mu kubonaabona. Tarujini ekihoyaho kakwisa ttaka abantu batuhingamu ekirisikira bw'okalinyeza tusime muhanda bulungi baminisita balowooza kubatansayo kiri ekuba ekya Rwashande tukakirwandawo mu kitende makulu natukitwale gye tukishenentereze abaminisita baija batansayo mu mataka gayo. Omubaka wa Pulezidenti Ssembabule Jane Francis Kagayi agamba nti Ssembabule bakyalemereddwa okufuna omuntu alwanirira abantu baayo okubafunira ebyapa ku ttaka lya gavumenti n'asaba abakulembeze okwongera okulwana okulaba nga abantu bafuna ebyapa. Ye Michael Nowagira amanyiddwa nga Toyota nga yamyuka ssentebe w'ekisinde ki PLU asabye abantu okubeera abakkakkamu n'asuubiza nti waakulaba nga baleetawo okukkaanya wakati w'abeesimbyewo okulaba ng'obuweereza bugenda mu maaso. Tuzakoraho akakiiko ka reconciliation sakagire mu kalulu abantu babanze bagarukane. Nsaba tumwongere ekisanja ayongere okutereeza Uganda. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ddala Rwemiyaga eggwamu entalo ezeeyolese mu kamyufu akawedde. Gertrude Mutyaba, NTV ku ssaawa emu.